bampa okutuuka mu July mbeere nga ngenze ku transplant. Bakuwa okutuuka mu July omwaka guno mbeere nga ngenze ku transplant. July gwe mwezi ogw'omusanvu gwogere mu Luganda abantu bangamba sandisusiza mwezi gwa musanvu wengususa kijja kukola bubi nnyo. Buli wiiki amazima gali nti lyakakadde, buli wiiki lyetukozesa olina okufulumya akakadde, bwe kaba kaganye obeera ku buzibu bw'amaanyi olwokuba tekafunika buli nnaku tosobola kukafuna. Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo nate webali kubanga otwegeseko nate olunaku olwaleero nate tuze okubanga tuwayamu nagamba nti nkuleetera abantu ab'enjawulo, abantu abali masanyu, abantu abalina ebizibu abeetaaga okubanga bayambibwa, embeera yonna okutwaliza wamu. Tugenda mu maaso n'okubanga tujogeraganyaako ne tulaba nate omuntu oyo bw'abanga alina buzibu bwe bumutawaanya ayinza kubanga ayambibwa atya okusobola okulaba nga abeera bulungi. N'abali masanyu ne twongera okumanya n'obulamu bw'abantu ab'enjawulo okutwaliza wamu. Olunaku olwaleero neegatiddwako mwami Sebitosi Muhammad gwendi naye gwe tugenda okubanga tuwayamu naye alina obuzibu obw'ensigo. Bwe twogera ensigo twogera ku kidney. So gwe tugenda okubanga tuwayamu naye tulabe obulwadde buno obw'ensigo bumuyisiza butya, abufuna ddi, kyekyetaagisa okubanga kikolebwa okusobola okulaba nga assuuka mwattu obuzibu buno bwalimu. Nammwe abali eyo musobole okubanga mumudduukirira. Oyinza omuwa amagezi, oyinza okumuyamba mu ngeri yonna okutwaliza wamu. Naye kamusaba ababuuzeeko nate tulyoke tweyongere. Mwami Sebitosi nsanyusa okulaba ssebo era njagala kusaba abatulaba abo obambuulizeeko nate tulyoke tweyongereyo. Webale nnyo mwami Kisubi. Bannaffe mwenna abali abatuwuliriza tusanyusa obbalaba. Nze Sebitosi nga bwe mutegeeze Muhammad nga nina obuzibu bw'ensigo era abakugu baazuula nga zaayonoonekera ddala nga zeetaaga kukyusa. N'olwekyo ndi omu ku banoonya obuyambi kubanga omuwendo munene nnyo gw'ozisasulira ogenda e Buyindi kyetaaga kumpi miliyoni 2. Si kumpi miliyoni 2 byennyini byeetaaga. Endalalala ezo zo zigwamu bugwi naye nga towezezza 2 tolina kyosobola kukolawo. Weewaawo ndowooza Munnayuganda nga tetunaba nagenda wala omaze okutegeera obuzibu bwe, naye njagala tutandike ku bulamu bwo. Omanye ebiseera bingi Bannayuganda bangi bwe bawulira ekigambo kino eky'obulwadde bw'ensigo tebakitegeera era bangi bajja kubuuza nti wazaalibwa nakyo, wakifuna mu bukulu, kivaawa, omanya ddi? Mwami Sebitosi obuzibu buno obufuna ddi? Obuzibu buno emyaka giweze nga nfuja obuzibu naye nga simanyi. Myaka nga 10 egiyise nafuna pressure nengwa na ku kkubo. Baazijjawo ne bantwala mu Kwaya Hospital Ensambya ne malayo wiiki nga ennamba. Ne banzijanjaba nensiibulwa nenzirayo nga ndowooza ndi bulungi pressure naye nga simanyi nti yeegenda mu maaso. Ntandika kumirangayo kakerenda kamu mwezi ogumu mumize bulala simize nembeera bwentyo. Okutuusa omwaka oguwedde natandika okuwulira nga siri bulungi naye nga ngendera bwentyo. Nina mulamu wange musawo nanga nti janguko mu ddwaliro lyaffe ludda lw'ekajjansi eyo nengendayo. Ne banzijjako emisaayi gyonna nga tebalaba mulwadde. Oluvannyuma ennyo nga banaatera nakuŋŋa nti genda tetulaba kirikuluma. Bagenda okupima pressure ng'eri 247. Era abasawo beewunya nnyo ne bambuuza n'okumubuuza lwaki sifanga. Nga tebakisuubira. Ne mbaga nti Katonda y'amanyi bwatta. Ate nga kyali kinduddeko ebbanga. Naye mu bbanga eryo mbadde nnumizibwa nnyo omutwe. Kati nga mira headaches mpeke 2, 6, 7 olunaku 8. Nga musawo yazikuwa obanga gwe weewa bwewu? Nga nze nejjanjaba kubanga bw'omira ku painkiller nga kukka. Omira ku painkiller eddakiika ntono nga kukka. Ne kindeetera obuzibu bunene. Mu mwezi nga
kusatu gw'omwaka oguwedde nali ntambula nalemera mu kkubo ate nga motoka tezikyatambula bodaboda tezitambula tezitwala abantu kumpi nyinza okutegeeza newalula nabwewaluza okutuuka awaka. Omwezi gwokusatu mu mwaka guno gwennyini omwaka oguwedde 22 okuddayo tuli mu lockdown mu biseera bya lockdown yennyini motoka tezitambula pikipiki tezitwala abantu nagenda ntuulamu bwensituka bwenjavula paka linatuuka awaka saddeyo sisobola wadde okugalamira va ku kwebaka naye okugalamira obulamizi nga tekisoboka nga nakutuula nga neeterezezza nnyo weni nga wembeererawo ku mirembe naye nga siganirira mirembe mpaka lwe bwakya tuusa bwe baŋŋamba nti togenda mu bukiriniki genda mu ddwaliro eddene era twagenda Mulago ne bankebera ne basindika Nakasero nenva Nakasero ne ngenda kwa Aroma Medical Center ne bakola test zonna kugenda okumaliriza baga nti ensigo zombi zaafa. Manyi bw'oyogedde wali eri nti walemera mu kkubo oba wagwa okusooka wagwa n'ogenda mu ddwaliro lya Mukwaya ndimanyi wali eri ensambya abamu tugamba nsambya abamu tuyitawo kabalagala so okutwaliza wamu nga bwe kiri bwe kiba naye eyo yo bwe bakkebera tebakubulira kyonna ne bwe wagenda ewa sister wo gy'ogambye nayo bwe bakkebera omusaayi kubanga ogambye omusaayi gwonna bakkeberanga nga tebalina kye balaba. Puresa kyenjagadde okutegeeza gye baalaba ekyensigo kyo bakirabe wano nkugambye mu mwezi gwa kusatu kwe kutandika okunteeka ku bujjanjabi ate bwa bbeeyi kuba eddagala buli wiiki tugula eddagala lya miliyoni namba sente ezitali nnyangu. Nga tonabagenda ku bujjanjabi buno okutwaliza wamu abasawo bwe bazuula nti ensigo zaayonooneka bakugamba kiva ku ki ensigo zino okubanga zonooneka kubanga nkiwa waliwo abasawo bye batubuulira ebiyinza okwonoona ensigo. Abasawo baŋŋamba nakozesa nnyo painkiller za headaches ekyo ne bagamba kyali kibi ddala ne puresa yabeera waggulu ebbanga ddene ekyokubeera mu 2 kyatwala ebbanga ddene nga wentambulira bwe watyo ekitaali kirungi ekimu ku byayonoona ensigo era bagamba puresa eyonera ensigo ate n'ensigo bwe zimala okwonooneka nazo zireeta puresa so puresa yange tekendeera era ekendeera ku ddagala naye nga buli lwomala olunaku nga tomize ng'eddayo mu 2-5 ekintu ekitali kyangu. Abasawo bagamba kiva ku ki kubanga bw'ogamba nti owangadde ne pressure eyo ng'eri waggulu ebbanga ddene era omusawo yandibadde akubuulira lwaki pressure yo eri waggulu lwaki pressure yo ekendeerera ku makerenda. Kyamukisa mu bintu ekyo kyondowooza tebambuuliranga lwaki yajja nebeera bwetyo naye nga emaze ebbanga nga bwetyo bwetawaanya. So bamala okuzuula nti ensigo zo zombi zaakosebwa oba ndwadde ki ekiddako awo? Bamala okuzuula nti ensigo zaakosebwa nga n'eddagala kuba bagiyita high stage tekyalina kyakukolebwako ekyokugikolako kukyusa nsigo kufuna dona kuteekamu nsigo ndala awo osobola okuddayo ne pressure stabilizing n'ensigo zibeere nga ziteredde. So ogambye mu kiseera kino nga tetunaba nagenda kufuna ku dona kati obeerawo otya mu mbeera eno mu mbeera ey'ensigo nga ndwadde mu mbeera ng'olina okubeerawo olina okukola emirimu gyonna nga obeerawo otya era bujjanjabi ki bw'ofuna sofa? Kibuuzo kirungi nnyo ekyo amazima gali nti kati embeerawo nzibu kubanga amaanyi agakola gakendeera ate nga okubeerawo kwa ddagala eddagala lyo buli wiiki amazima gali nti lyakakadde buli wiiki lye tukozesa buli wiiki kakadde kalamba wiiki okuva mu mwezi gw'okusatu gw'omwaka oguwedde 2020 olina okufulumya akakadde bwe kaba kaganye obeera ku buzibu bw'amaanyi olwokuba tekafunika buli nnaku tosobola kukafuna
n'olwekyo ebiseera ebimu ndwawo okufuna eddagala okuba olina okumala okunoonya ssente olumu n'ofuna olumu n'otofuna ekindeetera okubeera nti mba nina okukubira omulanga abannaffe mwenna abali eyo basobole okuntaasaamuko. Okola mulimu ki kubanga bw'ogamba nti buli wiiki olina okufulumya akakadde ku ddagala oli ayinza okwebuuza nti mwami Sebitosi mulimu ki ogwo oguyinza okukuwa buli wiiki akakadde okusobola okwejjanjaba? Ndi muntu mujega nnyo wa bulijjo makanika, naye kyenjagala okwebaza abantu bange nti banyambye nnyo okuba ezo ssente nga mukulu Kisubi bw'ogambye. N'emirimu gy'olanga minene era nagyo ziyinza obutavaamu ssente ezo, naye abooluganda lwange banyambye nnyo ne tubeera nga tukwasiza wamu tusobola tuzinoonya ne tulemerwamu wiiki emu endala ne tufuna, tugenda ng'ebbiri zonna tuzidiringanye nga tufuna ate endala bwe bityo bwe tutambula, naye nga nyimiridde nnyo ku buyambi bw'abooluganda lwange. Ebiseera bingi bwe nfuna wano abalwadde b'obulwadde buno bwe twogerako obw'ensigo bagamba nti bali ku dialysis. Gwe tonaba kutuuka ku stage eyo, y'ensonga lwaki omira bumizi ddagala, sirapu, mpeke, kiki? Mmira mpeke. Abasawo bange bagamba dialysis nzibu mu ngeri zonna, ya bbeeyi ate nga n'obulamu ebukosa. Ne bampa amagezi ngezeeko nnyo okulemera ku mpeke ezo ng'ate bwe twanguyiriza tuleme kubeera nga tutuuka we ngendera ku dialysis. N'olwekyo tulina okukozesa obwangu ate obutali nnyo bwangu kubanga twagala naye olw'embeera y'okufuna si nnyangu, naye kyenva nkubira abantu omulanga nti bampa okutuuka mu July mbeere nga ngenze ku transplant. Baakuwa okutuuka mu July ow'omwaka guno mbeere nga ngenze ku transplant. July gwe mwezi ogw'omusanvu, gwogere mu Luganda abantu baŋŋamba sandisusiza mwezi gwa musanvu, bwe ngususa kijja kukola bubi nnyo. Badde bagenda neewaza nnyo dialysis kubanga sente zaayo nnyingi ate nga n'embeera yaayo si nnyangu. Muntu teyandituusaawo. Ensonga eno eya transplant oba okufuna akuwa ensigo etuuseewa sofa? Ensonga y'ensigo ssente tugezezzaako tukuŋŋaanya kuba ebintu bibiri mwami Sebitosi, waliwo okufuna dona, waliwo n'okufuna ssente emiliyoni ezo ebibiri ze wagambye. Sofa ebibiri njagala otandikire ku nsigo eyo otubuulire otuuseewa okufuna dona akuwa ensigo, then otuuseewa ku miliyoni ebibiri bino zoyogerako kubanga baba bakuwa July oba mwezi gwa mukaaga wetwogera tuli mwezi gwa musanvu wetwogera tuli mu Gwakutaano. Tukyali bubi nnyo lwa nsonga nti ku miliyoni ebibiri oba oli awo tutuuse wakati. Dona ekyo nebaza Katonda tulinawo be tulina be bakebera era tesi zaabwe zigenda mu maaso naye nga za bbeeyi. Ate bwe batusazeewo nti ono gwe tunaagenda naye esembayo ye ate ya bbeeyi nnyo kubanga waliwo nekolebwa miliyoni kumpi 4 ku tesiti kuzisembayo ezo. Olwekyo obuzibu bwe tulina nti sente magaye tukuŋŋaanyizzaako tutuuse wakati, dona tumufunye naye tukyalina olugendo lunene. So dona waali naye kati ekiriwo ze tests ezigenda mu maaso, then dona ono gwe twogerako bamala omutesitinga ne balabanga mukwatagana. Bibasookera ddala okukola buteeka okuba nga mumaakinga ne basooka bamukkiriza okubeera nga ajja kuwa. So kati obuzibu obuliwo bwa ssente. Obuzibu obuliwo bwa ssente. Ssente ezo nga mumuziwulidde nnyingi nnyo era kyemulembaga neebaza nnyo abanyambye kubanga okubeera nga tutuuseeko wakati nakyo kinene, naye ate bw'otunuulira n'olusozi olusigaddeyo gambalagala yennyini. Weewaawo njagala okubira bannayuganda abo batulaba omulanga ku nsonga eyo, then twongere n'okumanya nti oli eyandyagadde okuyamba wa waayita ebiseera ebisinga
abamu batuwa account number, abamu batuwa mobile number zaabwe. Abantu maye ebiseera ebimu abantu baffe eriyo abamu abafeelinga free okusobola okuteeka ssente ku account nga yaawulira teyandizitadde ku mobile money okutwaliza wamu. So njagala awo okubirize bannayuganda nawa we bayinza okudduukirira oli bw'aba gyali eyo nga yandyagadde okudduukirira. Ndowooza nze mba ntandika na account eno okutwaliza wamu, then bannayuganda olyokke obawe mobile number. Bank account oba bank name DFCU abaagala okubanga mudduukirira Mwami Sebitosi ono eri mu mannya ga bulime eri mannya ga bulime BULIME, kabajja eri KABAJA and Abdu Moshin Migadde. Endooza ogiwulidde. Enamba yennyini account number eri nooti 143 1 9 8 7 4 2 7 7 7. Kanjiddemu eno account number eri nooti 143 1 9 8 7 4 2 7 7 7. Mpozi mu Lungereza oyinza ogamba 0143 10 98 74 27 77 ye account number eyo gy'osobola okubanga oyitako mu mannya ago aga bulime, kabajja and Abdu Moshin Migadde eri mu DFCU. So nsuubira osobola omudduukirirako awo ne musobola okubanga mugenda maaso. Abaagala okuteeka ku account eyo genda bugenzi mu DFCU, enamba ogiwulidde, osobola ogiddiŋŋana n'ogikwata bulungi. Naye katugende gy'ali ayongere okutuwa awalala w'osobola okumudduukiririra. Ssebo bannayuganda baba bakulaba, yongera obakubira omulanga newa we basobola okubanga bakwatira okudduukirira. Mobile money eri 075 075 075 84 67 84. Amannya yalimu Sebitosi Muhammad Saif. Sebitosi Muhammad Saif. Yeah. Yeyo mobile number yokka gy'olina gye basobola okuyitako. Okay. Ate physical abantu bakusangawo? Nkolera mu Ndeeba Tomusange zone. Mbeera Makindi eyo bayita Kirombe zone. Omwembeera. Oli yandyagadde okwongera okumanya bw'obeera n'obulwadde buno muba n'obulumi mufuna, kubanga ebiseera bingi gwe kati symptom gye wafuna pressure kubeera waggulu, then kwesanga ngo faintinze oli awo okutwaliza wamu. Mbeera ki omuntu gy'owulira gwe nga gwe oli gy'ayinza ogamba nti then okubirize n'abantu baffe abo okwekebeza, kubanga ndowooza okwekebeza kukulu nnyo. Nina ebintu nga bibiri bye mpuliddemu. Okwekebeza kirabika kikulu nnyo, n'ensonga ya self medication naye erabika nkyamu nnyo nga yeetaaga okubanga ekolwako obubaka eri abantu abo. Kisookera ddala kyasembezaayo ekya self medication ekyo kyo kibi nnyo mazo kiyega. Tugende batukebere batubuulire mu ngeri y'ekikugu nti genda okole bw'oti. Ebimu ku by'owulira amagulu gaba gakuluma nnyo era n'okuzimba gazimba, omugongo guluma, okutambula kuzibu ate nga n'okutuula olwawo ng'otudde nabwo bulwadde. So embeera gy'oyitamu ng'obulwadde buno nzibu nnyo, si eri awo ey'okunnyonnyola naye nga obulumi bw'obuwulira nga bungi. Ky'osembezaayo ddala eri bannayuganda abo batulaba? Mwami Kiriza nkwebaze okutusobola otukyaza n'enkuba omulanga gwange eri abantu. Bannaye bannayuganda abatulabye nsaba buyambi
nga bwe muwulidde miliyoni 2 si muzannyo oba nga atunuulidde olusozi Gambalagala ate nga zeetaagisa bwe ziba tezeetaagisizza nga ffenna bwe tumanyi buli omu obulamu abwagala ensonga lwaki tuwadaawadako n'ekyo nsaba muyambe ndabe nga nzivunduka ensonga eyo mwebale nnyo. Atrabo mulungi ndowooza owulidde ye mwami Sebitosi bw'oba osobodde okubanga omudduukirira ennamba oziwulidde ate n'akawunti namba ogifunye so tuyambe obulamu bwe busobole okubanga bubeerawo okutwaliza wamu. Kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba.